kituufu mu poliisi ne mu magye mulimu abatta abantu nga tebabawadde mukisa kwewozaako mu kkooti. Era kino kyayongedde okubeera nga kikakasibwa Otafiire ono eyakritisayizinze poliisi okubeera nti bano balekerera ebiragiro ebibaweereddwa ne bakolera ku byabwe, era muno mwe muva n'okubeera nti batta abantu. Kino nno oyinza okukikwasaganya oba okubeera nga okikozesa ng'endabirwamu okusobola okulaba mu reflection biki ebibaawo ebiviirako abantu baffe okukwatibwa ne tukimanya nti babakutte nga bw'olaba bakibalama baddamulira bitwogerako ne babeera nga tebakubibwako kya mulubaale, tebaddamu kulabibwako ebbanga lyonna ne batuuka n'okubeera nga babeegaana tetubamanyi. Kakati munnange Kahinda Otafiire ng'ava mu Internal Affairs Ministry yakoonye ku nsonga eno, era nga bwe mukimanyi nti ebiseera ebimu waakiri omuntu ayogerako newankubadde nga gavumenti gye tutambuliramu y'abatemu butamanyi nti oba bannayuganda naye nga percentage nene nnyo mu ndowooza okuba nti si bannayuganda babajja eyo ne babaleeta okubeera nga batukolako obutemu. Gw'omulaba mu poliisi ng'ayambadde engoye za poliisi kyuka n'oluganda balumanyi, gw'okanya kulaba ng'ayogera luganda ogamba muntu wa wano, kumbe wano babaddewo ebbanga lyonna era eno gye baliira obulamu kati babaleeta buleesi ne babateeka mu poliisi ogenda okulaba nga abantu be bafudde abaziika Congo. Kakati munnange outgoing Internal Affairs Minister Major General Kahinda Otafiire bw'ati avuddeyo n'anenya nnyo sections eza Uganda Police Force era ng'agamba nti abamu ku officers ignoringa babadde nga bajja tebawuliriza biragiro bye nga ignoringa directives ze mu bbanga ly'amaze mu Internal Affairs nga Internal Affairs Minister. Kati mu teniya eyo babadde nga tebawuliriza, kitegeeza nti babaako be batwalanga bakama baabwe era abawa ebiragiro mu Internal Affairs ne babeera nga bano babanga bifaananyi ba Kahinda Otafiire, era ekyo kiri mu layini bulungi nnyo n'okubugula n'okubaddewo wakati wa oba okuliwo wakati wa Otafiire ne Muhoozi Kainerugaba. Kitegeeza nti ebiragiro bya Muhoozi bikulosinga ne biveeno ne biyingira butereevu mu Ministry ya Internal Affairs, so nga ate Kahinda Otafiire nga Minister wa Internal Affairs mu kiseera ekyo kati atakyali, ate abeera tali answerable eri Muhoozi kubanga Muhoozi abeera wansi we bwe kirina okuba. Kati munnanga atuviira ku ntono nga tayagadde kuva mu Ministry ya Internal Affairs nga tayogedde bikyamu kibiriyo, era nga wano nga bwe kiri nti tuba n'ebibuuzo bingi naye ansa nga ntono, twongera okubeera nga tubakasa tufuna answers nti abantu baffe kye baba babuuzibwawo entakera ne tukuba enduulu batwekubira enduulu naye nga teri anyega, nga ne Kahinda Otafiire yennyini nnyini oba nga Minister wa Internal Affairs talinaawo kyayinza kwogera, wabaawo order from above. Kakati bw'atyo Otafiire ng'agamba amudire mu bigere nti tokola kino, tokikola, togezaako, don't do this, tokigezaako. Era n'amugamba nti ekyo kyabadde ng'agamba abapoliisi officers nga bagamba temukola kino, temukikola, naye nga bo bagenda bugenzi mu maaso ne bakikola byabagaana bye bakola. Kakati munnange omukolo gwabaddeko ministry, technical staff, senior government officials okukosa ne security leaders bonna babaddewo. Kati kekabadde akaseera akatuufu Otafiire okubeera nga bategeeza ebintu ng'ebyo bingi bye yabagambye, era tukyayongera mu maaso okukakasa kubanga nina bye njagala
awo Tafiire bye yakoonyeeko byenjagala tutegeerera tulabe naye nga teweerabira nti munnange aba maintenance palace bano balina solar systems ze wali badde weetaaga gwe wenna ali eyo balina solar systems eziri original okuva kweyo etandikirwako balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna nakugamba balina water pumps water heaters ezo mbinaabiro balina security lights balina CCTV cameras byonna nga bikozesa solar n'ebirala balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze ne ttiimu ez'abakugu esobola okuyambako kubinstallinga yonna gy'oli ate nga Hillside View Apartments zino apartments nnyonjo nnyo zisangibwa Janyi ku Church kino kisangibwa ku Entebbe Road bw'otuuka e Namulanda ekitende oba ekajjansi we wali amakulu agakukyamya okugenda ejjanyi ku Church obuuza ejjanyi ku Church yogwa naye era Namulanda lya kolansi ddungi era nno munnange gy'osanga nga amasannyalaze tegavaako wifi yo eri awo nagano emindi asena so nga ate ne transport eva ku airport wabwereere singa oba oyise wano ku Uganda atalaje nambanga kwogije n'obakubiira butereevu basobola okikwasaganya ne bakuna ku airport nkugambye nti eri tegavaako amasannyalaze ate nga munnange ekifo kiri conducive nnyo kirungi nnyo kisirifu kuba omulirwano gwegwe gwalagirwa bw'otula ku balcony bwe kennyini munnange ojja okukakasa nti ddala muntu fukana akafo kasirifu tusobodde okupangisa era nga tuba na buzibu tents weeziri wabweru osobola okukiringako n'esigirizeekoko weeziri awo ne banneiba ne mufuna enkolagana ekola ki esingawo oyinza okwesanga ng'ate tosuze eri Uganda wanga nti Uganda kale Amara Beauty balina shea butter olwo shea butter ali organic omutali chemical shea butter akola ku nsusu era mmwe abatayagala nkanyanya shea butter munnange alimu ebirungo ebyo alimu collagen asobola okuyambako okubeera ng'olususu lw'omunnange lubeera nga lwerwo olinga ne bwakkonako bati ku ttama teriyiika temuli chemical ali organic beba Amara Beauty Dokita bw'ali ku Uganda atalaaji ennamba njigaba wano ku bwereere ku WhatsApp bw'ojja ku WhatsApp yange ensembi yayo 7 ennamba eri awo eri yokka ensembi yayo 7 bw'ogira bakombooza awo kati nsabe ennamba ya dokita njikuwe ku birwadde byonna olina internal organ ki erina obuzibu kyebumba mutima kidini ki so n'ebirwadde ebirala nti amagumba bannange nze ennyingo zinnuma bannange nze ate ebyo byonna pressure sukaali yagamba si bulwadde oyo dokita ye Namulanga namubawanga kirabo abasobodde omukozi bamukozesezza kakati munnange tuddeyo eri Kahindo Tafiire ava mu ministry eya internal affairs kakati munnange kugambye nina kinjagala otuukako Kahindo Tafiire kyatuzibudde amaaso era nga agezaako kulaga nti waliwo bwannantagambwako impunity eri mu bitongole ebikuuma ddembe tegambika era bino omusango nga sinnaba kubeera nga mmalayo buli kyenjogera omusango ku Museveni ne Muhoozi mutabani we kubanga be batufumbekeddeko ne baleetera okubeera nga amateeka tegakola balagira bulagizi be baagala biba bigenda mu maaso era bigenda mu maaso kakati munnange Otafiire bwatyo agamba nti poliisi ya frustrating oba ebadde ng'ejja emulemesa mu kabwefuube gw'abaddengako nti babadde nga bajja bamulemesa poliisi yennyini eyo Otafiire bwatyo bagamba nti bagiteekamu basirikale gino Otafiire atugamba nti police force nti be babadde basinze okumuwa okusomoozebwa okw'amaanyi mu kiseera kyamaze mu ministry eyo poliisi kakati gwe munnange bajja ne bakugamba olaba kituuma Lusoke ng'agamba poliisi kwatagana ne poliisi naye kuyambe simanya kolagana ne muganda mwange bano bali ku biragiro birala nnyo ekisooka sooka n'olaba baani abaliyo baani abawa ebiragiro ba DNA jagenda okwesanga nga muganda mwange bwewabaawo okuziika ew'omu kumpi bonna bagenda kuziika anti beeriko Oluganda abo ebiragiro gye biva kakati munnange ono gwe twogerako veteran politician Kahindo Tafiire era nga former bush war fighter yolana ne Museveni mu nsiko bw'ati agamba nti abamu ku officers bano bazzenga bateeka emisanvu mu kabwefuube we gwabadde nga alafu bano okulaba nga atereeza ensonga nti okubawa ebiragiro
mu kubawabula oba gwe okuwaayo ekiragiro nti bannange minisita yagambye bwati ne bwati ogenda okuwulira ng'ate baakoze otherwise. Okitegeera nga weebuuza ate lwaki totegeera biragiro gye byavudde kube baasose kuba kasimu eri ti anti ate agambye bwati wacha okitegeera kyovudde olaba nga obuyinza bulina okukyuka bannayuganda kubanga waliwo abantu bo ng'ensi eno bamanyi baagiwamba kyovudde nga waliwo abantu abamu nga ye akugamba tolina wakumpaabira okuliko kumpaabira ewa Katonda naye wano ku nsi tolina w'osobola kumpaabira ne kwebe kooti ki keebe ki ekyo Kalangwa yakyogera. Kakati munnange ono atugamba Kahindo Tafiire nti abamu ku officers nti babadde bwe batyo nti bakyankalanya buli kimu nti information eva mu ministry bwe batyo nga bagituulira bawa ekiragiro oba ebbaluwa eva eri n'agiteekaawo n'agisula mu kasero ye n'agamba nedda n'asooka n'akubira mukama we kyante ate babadde bagambye ati addala mukole bwe muti mugenda okulaba abakozi birala. Kakati ekyo Kahindo Tafiire kyayogerako era agamba nti embeera eno bwetyo emuwadde okusoomozebwa okw'amaanyi mu kibbanga lyamaze mu ministry eya internal affairs. Omukolo gwabaddeko kugambye nti ministry technical staff senior government officials okusa ne security leaders bonna babaddeko era Tafiire agamba nti embeera nga bibagamba butereevu mu maaso nga bonna bagamwegese nga naabo bennyini babadde bapinga orders ze nabo bennyini be bajulizi bagamba ye nange nagaanako kukola bwenti era yabagambye nti mujjukira bulungi nnyo nti nga nnyinza okubayita wano n'ababuuza nti nnyinza n'okubayita wano ne mbabuuza nti kiki ekyaliwo bwe nakugamba bwenti ne bwenti nti mwebali bamutunuulidde awo nti ayinza n'okubayita n'amubuuza nti owange ojjukira gwe nakugamba bwenti n'otakola bwoti kiki ekyaliwo nga bonna bwe bali awo. Kahindo Tafiire kakati awo muganda wange njagala okubuulira twolekedde obuzibu obw'amaanyi era agamba nti mu kaseera akamu nti nga batuuka n'okubeera nga tebaagala kumuwa information ne bagituulira bye bamanyi ne babituulira era ng'agamba bo kye bataamanya nti naye kennyini ate intelligence officer naye kennyini mbega era n'agamba nti buli kimu ekyabangawo yakimanya era ate kubanga kati bw'ayogera bw'atyo kitegeeza nti n'abaali babawa ebiragiro abamanyi oba babawa ebiragiro ababalemesa okubeera nga bakola ebituufu abamanyi era n'agamba nti ye ng'olumu kale asirika n'abatunuulira butunuulizi. Kakati munnange ng'amaze okwogera ebyo bo bennyini ne baseka amagye bulukufu era n'agamba nti munnange olumu osalawo n'osalawo okola obugumiikiriza okusinga ate okubalumba kubanga batemu ekyo nze nkyogedde naye ng'ate abadde agezaako nkugambe nti yensonga lwaki abadde abugulanya nnyo ne muhoozi. Kakati bw'atyo ng'abagamba nti bwe bayagala abantu beetuge mubawe emiguwa egimala nti kubanga buli kimu ekyabangawo yakimanya naye n'asirika ng'alindirira oba oli awo ebintu ebimu byanifoldingi nga bijja kutegeerekeka era nsonga y'ensonga lwaki oba oli awo olumu tuba tufuna information eyitira kubanga jjukira nti wabawo obukubagano mu security agencies ne ministry kati ministry oba oli awo neesalawo neefulumya information mugenda okulya information ng'efulumye Uganda atalaje nga abyasa mugamba yabijjeewa nga n'omulala abyasa. Kakati ono ayogedde ku extrajudicial killings era ng'agamba nti abamu ku officers mu security agencies
bwe batyo batuuka n'okubeera nga batta abantu nga tebabawadde mukisa genda kwewozaakwe zityo kya kyemba zetuwulira bawamba omutima mutwane bamutta wano batugambye nti damulira mutabani we yatugamba nti babakwata bonna okubajja wali Kiseka market ne babatwala ne babasiira mu busenge bwanjawulo n'awulira kitaawe ng'akuba omulango ogw'amaanyi omulundi gumu n'asirika tetumanyi kye baamukola kakati bw'atyo nga atutegeeza nti bagezezzaako kye basobola katugeze aba Directorate of Citizenship and Immigration Control okusa ne Uganda Prisons Service naye waliwo ebibalema olw'ensonga ezo order from above era nga munnange okusinziira ku biriwo nga kati ku Immigration Directorate otafiire nga ino defending okusinziira bonna ku biriwo nti newankubadde waliwo enkyukakyuka naye nga bagezezzaako nabo kye basobola era ng'agamba nti officers abamu tebaali bagobye bugobi jjukira nti baagala okubagoba baleetemu abalala kati nga balaba muganga babaleete mu system olw'okubanga kale ebyo Tafiire yabyogedde naye nga ekituufu ekiriwo bwe tuba twogera ku extrajudicial killings ekyo kintu kinene nnyo kinene ddala nno nze kyekintu kye nnatunuulidde ne ŋŋamba ekitegeeza ebintu bino bibeera yeeyo kubanga ayogedde ku extrajudicial killings era nga waliwo ba-officers abafuna ebiragiro okuva ewalala nti minisita ne bw'alagira ogenda okulaba nga bo bakoze byabwe kati ng'abalabula munnaye temugezaako kukola kintu ekyo temugezaako kubanga emirundi mingi nnyo mbadde nga nze gyambalabula bali temukola kino naye ne mumaliza nga mubikoze olw'okuba mufuna ebiragiro okuva ewalala babagamba nti baatuwamba nga muwakana buli wamu wawambe paalamenti buli wamu